mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo yambuzizza ekibuuzo nga mbuuza nti waliwo eddagala erisobola okukomyawo ebbere ne lifuuka ettutu, ebbeere eryagwa. Jasi yambuuzizza nti waliyo eddagala lyesobola okukozesa ng'ebbere lyange lyagwa ne likomawo ne lifuuka ettutu oba ne liddamu ne liyimirira. Kye kibuuzo kye yambuuzizza. Ate nno si omu si babiri, mumbuuza nnyo ebibuuzo bino ebikwatagana ku mabeere. Kye njagala obbabuulira mwe mwenna, teri ddagala ly'ogenda kukozesa ng'ebbere lyo lyagwa liddemu lyesimbe. Ekyo kyo kikubuulira eyabadde abuuza ekibuuzo kino nti osobola okufuna eddagala ebbeere lyo nga lyagwa ne liddamu ne liyimirira. Tewali ddagala ly'ogenda kukozesa gwe yagwa ebbeere n'olowooza nti ebbeere lyo linaakomawo ne liyimirira. Kizibu, ekyo nkikubuulira. Ebbeere bwe liba ligudde ge batera okuyita ge bayita sitookisi, ng'ebbeere liringa nga sitookisi nga lyebase kuli bulungi ligudde, terisobola kuddamu kwesimba ne libeera ttutu. Ebbere bwe liba ligudde. Nababuulira ne mbagamba nti ebiseera ebisinga mu abaana abawala ebbere olina ddikuuma bukuumi nga tolikkiriza kugwa. Bw'otyo bw'olina okukola ebbeere eryo olina oddikuuma ng'olikuuma okola exercise. Ebbere osobola oddikozesa exercise bulungi nnyo kwegamba n'olikuuma nga terijja kugwa nnyo kwebaka, n'oba ng'osobola oddikuumira mu kifo kimu nga teryebaka. Ebyo nabibabuulira ebisinga. Oddira ofuna ttawulo ng'erabika bulungi n'obugumya amazzi ne gabamu ekibuguumirize, n'onnyikamu ttawulo n'obeera ng'olivumbavumba olizza waggulu. Olizza waggulu n'ettawulo eyo. Ekirala waliwo exercise gy'okola ekuumira ebbeere eryo waggulu. Webakawo kya bugazi n'oddira gino emikono n'obeera nga ogiwanika ogizza mabega. Okitegeera? Emikono ogiwanika ogizza mabega. Eyeba exercise y'ebbeere lino ddikuuma ng'olikuumira waggulu. N'ekirala w'obeera onaaba, ebbeere lino obeera olikuuta, tolikuuta ng'olikuuta olizza wansi, olikuuta olizza waggulu. Mu kulikuuta wano n'ekyangwe oddiisaako ekyangwe, tolikuuta ng'olikuuta olizza wansi, olina ddikuuta ng'olizza waggulu. Ekirala tolina kukkiriza nnyo mwana kubeera ng'akuyonka ebbeere alisikaasikanya alizza wansi. Ekyo kikulu nnyo nakyo. Kutunuulira omwana oyo nga badde akuyonka, tokkiriza kuyonka ng'ebbeere alisikaasikanya. Alina ddiyonka mpolampola. Kusobola oddikuuma ng'ebbeere eryo terigwa. Kwegamba kusobola oddikuuma ng'ebbeere eryo terigenda kugwa kwebaka wansi. Bintu bingi ebiwerako by'olina okutunuulira nga ebbeere eryo ng'oyagala oddikuuma libeere nga terigwa. So si kulirinda kumala kugwa n'ogamba ojja kusigako eddagala likomewo liddemu liyimirire. Nedda bambi, ebbeere we ligwa liba ligudde. Nga bwe mukimanyi nti amabeere ago ga njawulo, ga bika bingi nnyo. Amabeere gammwe mu abakyala ga bika ebiwerako. Mulimu omukyala aba n'akabeere akatini ennyo nno nga n'omusajja amusinga ebbeere. Abo mwebali abakyala. Ne wabaayo era addako ng'alina era ebbeere nga si lye liryawo nti ddene, ng'era katini ne gajja gaddiŋŋana. N'osanga omuwala oba omukyala ng'alina emyaka nga 3 naye ng'ebbeere lye ng'alina ttutu ng'ery'omwana w'emyaka 14, ng'alina ttutu liri kuli naye nga mukyala mukulu. Ebiseera ebisinga oyo ye bw'atyo waba yatondebwa era akula n'akaddiwa ng'ebbeere lye lisigadde likyali ttutu. Ekyo ky'olina okumanya. Ate n'osanga omuwala myaka 13, 14, 15 ng'alina ebbeere ddene, nga ddene ligudde n'okugwa. Mukitegeera? Kati oyo naye kiba kikula kye. Kuba mulimu abakyala balina amabeere amanene, ke bayita amabeere amanene, ne kugenda nga kuddako n'osanga omulala ng'ebbeere si ddene liri awo makkati. Tojja kuva eri ng'olina ebbeere ddene eryagwa dda liri wansi. Olowooze nti ojja kugenda ow'omusawo akuwa eddagala osige ku bbeere eryo litoniwe liddemu libeere ettutu oba lyesimbe. Kibizibu nnyo ekyo, tebakikulimba. Ogambe nti ebbeere sitookisi lyagwa dda liri wansi lyebase, nti omusawo akuwa eddagala osige ku eryo ebbeere ligudde eringa nga sitookisi liddemu lizimbe, liddemu lyekole, liddemu litunule ng'ettutu lyesimbe nga we wali ng'okyali muwala muto. Ekyo kizibu, tekiriiyo. Ekyo nkibabuulira. Teri ddagala ligezza bbeere ne likomawo nga libadde lyagwa. Ekyo tebakikulimba. Ekyo tekiriiyo. Tosobola kukomyawo bbeere lyagwa nga lyagwa ku mubiri n'olikomyawo lifuuka ettutu. Ky'olina okumanya, ebbeere eryo olina kulikuuma bukuumi nga likyali ttutu ng'okyali muwala muto. Okitegeera? Osobola oddikuumira awo n'olikuumira awo okumala akabanga. Naye era olina okimanya nti bw'okula n'ogenda ng'okula mu maaso n'ozaala n'oyonsa,
n'emyaka ne gyeyongerako, bw'obeera nga watondebwa ng'ebbeere lyo lirina okwebaka liba lijja kwebaka. Ekyo ky'olina okumanya. Okitegeera? Jasi ky'oliyambako kulikuuma wano w'obeerera ng'okyali muwala muto, kulikuuma nga lyesimbye. Kwegamba ne litagenda, ebbeere kasita lyebaka ne ligenda, ekyo tebakikulimba nti osobola oddikomyawo liddemu lyesimbe. Olina kulikuuma bukuumi. Ndowooza mukitegedde? Olina kulikuumira waggulu, so si kulirinda kumala kugwa ate ogambe nti olikomyewo lyesimbe. Ebiseera ebisinga olina kulikuuma nga likyesimbye. Naye ng'eddagala erisinga okukuumira ebbeere eryawo nga lyesimbye, ebiseera ebisinga byangu nnyo. Mu ddwaliro obeera ogenda kugulayo ekintu kimu, oyiro yekka. Oyiro oyo mulimu oyiro, tugeze oyiro w'omusa, omusa gwe bayita omusa, oyiro waagwo mulungi nnyo okukuuma ebbeere n'olikuumira ewantu wamu, n'ekirala okubeera ng'olikalubya, okulikalubya naye era nga likyali tutu nga lyesimbye. Kati okulikuumira awo obeera olina okukola exercise eyo gye mbabuuliddeko emabegako awo, n'okulisiigako oyiro oyo kati nga oyiro w'omusa mulungi nnyo. Bwe biti ebintuntu kwegamba olina ddikuuma bukuumi, era nga ffigayo bw'olina oggikuuma, okugikuumira ku mulembe. Kati n'ebbeere eryo obeera olina oddikuumira ku mulembe. Just okola exercise n'okulifaako nga bwe nkugambye, okulivumbavumba, bwe biti ebyo, n'okubeera ng'omwana takuyonka nnyo. Omusajja, abasajja be bayonka amabeere, tokkiriza musajja kuyonka. Ebituntu bwe bityo. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde mbabuulire ku nsonga y'ebbeere eryo, kuba mubadde mumbuuza nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.